Nkwanza kubanga oyona gyosinzo kubanga ate otulaba nja kubanga nkujjukiza ate werebere kubanga osubscribinga ku official YouTube channel eno Volongoto UG okubera nga ate olaba Dr. T. Onako olwali tugenda kubanga tuogerako bannayuganda esaazi no boogera ka video ka Bad Black ne Bebe Cool. Black yavuddeyo n'alangira Bebe Cool akantu akatono. Dr. akantu video wagirabyeko. Nagirabye. Bagambye Bebe Cool akantu kalina. Mbukatono ate kampi kalinga David Lutalo. Nyense nabagamba nti abasajja abavuga ebimotoka ebinene abasajja bakwata agasumuluza aganene era nabagamba the proportion of the chest, the proportion of the voice, the proportion of the body big size does not direct the proportion to what is in the trouser. Kisoboka kubanga Bebe Cool anti la Bad Black yagambye nti golaba Bulani White ne Mike Mukulaba manyira kitegeeza nababa manyi balinga fresh kid. Secondly momulina okukimanya Secondly chembadde nebuuza nti kati olwo Bebe Cool abanga ne mubuliri mutono kikyasinga Bobi Wine. Nange chembadde mbuuza kubanga musically Bobi Wine asinga Bebe Cool. Ekyokubiri Bebe Cool teyesimba nko wadde kubwakira simonita oba ekyalo kyewaabwe tabeera nkwero C1 enyumba amulema okumaliriza enyumba yagaana kati nembuliri buuyo mutono nga nina Rose anti abakazi bagumira bingi ate abakazi boogera naye ate kyenjagala obbagamba ekintu kimu naawe gundi olimba nawe Bad Black olimba bw'abanga Bebe Cool yali mutono nga David Lutalo vaayo oyogere kye nakkola omumanyi vaayo gereche nakula nti nakusikirayo muti gwa White Star Magic premium white detergent Tafon Stains Gentle Fabrics kyogere no bagusikayo n'atayogera yawulira nedda waliwo ab'emputtu bwe bwana obutaviira basi za gaga naye ate n'ekirala Bebe Cool mulanzi Bebe Cool is a prophet. Bebe Cool is a prophet. Bebe Cool is a prophet. Yakiyimbako dda ne bwe kaba katono kabeera kankolera kasaka bamwe kirungo ne bwe kaba katono naye nga kekange mutemwakimanya yali agamba kano. Do not forget to subscribe. We are out.